program akafubo mu kiseera kino era essaawa we zikoona bwe ziti tuba tuyingiddewo mu bugambo otya bintu bitambudde bitya wiiki eno era we tugimaliddeko bangi mulina kye mutuuseeko ekyo nkiraba abafunye obuzibu mu wiiki eno katusabe Katonda aleke nti abagumyagumya ate nammwe abafunye ebirungi abali mu mbaga abali mu bintu ebyenjawulo katusabe nammwe mubiveemu nga muli bulungi bingi ebibadde mu wiiki eno era nga mwe mubadde n'ensonga y'abanaffe abayambi ba poliisi bayite ba crime preventers abamaze akaseera akawanvu nga basuubira omulimu gugenda tegugenda bukyanga adumira poliisi General Kale Kaihura awummuzibwa babadde bakyatunula batunula eno batunula eri bagaani atutaasa omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'amala obbakakasa wabula mu programu eno tugenda kubanga tutunulira tulabe gye yabatutte ensonga banaazisobola kubanga kyamaze okulangirirwa nti bano reserve force ey'amagye n'olwekyo bwe kibeera nti balindirira bulindirizi lutalo wawe lubaluse okuyamba ku magye banaabisobola tujja kutambulira n'ensonga z'ettaka kibba ttaka alabika nti naye azzeemu era asituse era w'amaanyi ennaku zino n'olwekyo ensonga eyo tetuyinza kubeera nti tugibuusa amaaso mu studios nina mukimanyi bulungi abamanyi ekibuga Kampala waliwo ekitundu ekya Owino bamusendawo eno ku Nakivubo era kati waliwo ekizimbe egaggadde ekya Ham oba bakiyita Ham oba bakiyita tya naye nga ekizimbe kyetumanyi ng'ekya Ham awaali wali akatale n'olwekyo mu kusenda awantu awo waliwo abantu abaali balina obulemu abalema bagamba nti tebategeezebwa tebakwatibwa bulungi ebintu byabwe byayonooneka twawulyako abantu abalala baali bagamba nti ebintu byabwe byayonooneka naye abo nabo balina we baatuuka wabula bano abalema bo olunaku lwali tubajje mu kkooti nga bagenze mu kkooti ey'obwenkanya okulaba nti ebintu byabwe byayonooneka gwe nina mu studios yakulembera abantu abo abalina obulemu nabo ne tubaleeta ensonga yaabwe ewulirwe tutegeere ebyabwe byo binaaba bitya ku saidi endala nina kanso munnamateeka puliida omukukunavu Kawuki Simon tuli naye ensonga gyagenda okukwatako bulungi y'ensonga y'abanaffe abaagobwa abaasengulwa gwaye nti kibba ttaka yeeyongedde era azeemu mu kitundu ky'enkozi ekitundu kye bayita Kamaliba Pastor Kakande yajja n'asenda ekyalo Kiramba byali bitya naye asituse agenze mu kkooti agamba bino tebi n'olwekyo sebo sokulamuseeku batulaba bannange balamusaako amannya ssentamu baabo Eriasa omu ku baatandikawo ekibiina ky'abalema oba eky'abantu abaliko obulemu mu Parkyard ng'era nze omu ku bavictim abalema muwera bameka statistics zigamba nti abantu buli bantu 10 bakuyitako okubaako abalema 14 naye wali bano b'okulembera bali bameka mu bwangu nnyo tukatwale nti tusukamu katono mu 10 abalema mubategeerera kiri kyoganya nti ku bantu 10 omulema yatya otyo obulema eriyo obwamagumba physical nebaayo obwamatu obutawulira gwe tuyita deaf ne tubaayo ne ba blind abanafu abatalaba n'abalala abalina omulema obw'ekimugunyu abasawo bo bamanyi batugamba kati gwe oli mulema waki physical magulu amagumba ngwamba amagumba tekuli magulu kyevulega nti magumba kubanga eriyo nze okugulu eriyo ow'omukono eriyo ow'ebbango bensanze abasinga obungi mu kkooti babadde bali physical ndowooza yes sebo lamusa kwatulaba abatwa mwenna balamusiza nnyo mukama bali bakuuma bafunidemu birungi mwebale
ate nabafuniddemu ebibi kyannaku nnyo. Ntuusa okusasira kwange eri abantu baffe ab'e Makuta South abafuniddemu ebizibu ebyenjawulo. Kyamani w'ekisubi yafudde, abamwerekeddemu bali nnyo, yamala kuttibwa mukyala we yatemwatemwa n'afa mu ngeri y'ebijambiya, ate n'omwami bbanga ttono yagoberedde. N'olw'ensonga eyo abantu bangi nnyo abasendeddwa, ababonaabona, ababundabunda abatalina nawe basula, tebalina kye balya, tulumirwa wamu mu mbeera eyo. Abawuliriza mubale kwagala kitongole kino ate nemusebo mubale empeereza ennungi. Tuyanze njaga tutandike ku nsonga yo. Yes. Tubasanze mu kkooti, kiki ekyabatutte mu kkooti n'okusitula abantu bano bonna abalabika nti balina obulumi waliwo bentunuulidde n'endaba nga tasobola, obugaali tebuli nawo, abalala beewalula bwewaluzi, n'ositula banno bano bonna okubatwala mu kkooti kiki? Ekibereberye kkooti eyo gye twesize eya Equal Opportunities Commission twagiyisize nga tusuubira nti gye tujja okufuna okulamulwa okw'obwenkanya. Lwaki? Ekibereberye kisiyinza kukweka nti Commissioner Mwami Julius Kamya muzibe w'amaaso. Amanyi ki ekitegeeza omuntu aliko obulemu ate okugwa mu buzibu obufaanagana bwe bityo. Kiki ekyabatutte mu kkooti? Ekyatututte mu kkooti bukyanga ebintu byaffe byonoonebwa ne tubifiirwa emmaali yaffe, buli omu mu ngeri ye, buli omu n'emmaali ye. Tugezezzaako wano na wali ne tulaba nti mu buli ngeri yonna tulemereddwa. Kyetwafudde tusalawo tugende mu kkooti eyo tuwawaabire City Council. Wetunaba tuwabuddwa oba nga tugenze mu maaso tuyinza okuwaabira ne Mwami Hamu oba omuntu omulala yenna yazimbaawo, kubanga ebintu byaffe yabitwala. Ekitundu mwali mukolera tekyali kyammwe, temwategeezebwa nti mulina okuvaawo? Ekitundu ekyo bw'ogamba nti tekyali kyaffe nkuwakanya. Ekifo ekyo twakitandikawo 1991. Baani? Ffe abantu abaliko obulemu nga tuyita mu KCCA, then yali KCC 1991, ne tutandika okukolera awo, era twafunawo ekibangizo kyaffe nga kinene, era n'abalala bonna abazze nga bakimanyi nti akatundu ako kantu k'abantu abaliko obulemu. Yes. Mwali mwagala kusasulwa mu kitundu kyammwe? Byombi tubyetaaga kubanga kati olwaleero omuntu emmaali yange bwemba nali nkolera wano kitegeeza nina ekifo we nali nkolera. Kitegeeza olwaleero bwemba njagala okuliyirirwa nfuna emmaali yange ate era nina okufuna n'ekifo we naakolera. N'olwekyo byombi tubyagala. Lwaki temugenda bugenzi ne mufuna gye mukolera? Abalala bannammwe baafuna gye bakolera. Nalaba Hamu kye yakola, yasitula abantu abamu abaali tebalina gye bagenda kukolera, n'abawa mu Saafi, n'abawa mu Saafi bakolere ku bwereere. Yabawa emyezi 2. KCC ndoza yakola, KCA yakola enteekateeka eyo, Hamu n'abawa ku kizimbe waggulu. Lwaki temwegatta mu abo? Mukama wange nsonyiwa kye ngenda okwogera, kubanga kino kye ngenda okwogera kyekiri mu buntu kyekiriwo, nti omuntu aliko obulemu atwalibwa okubeera second class. Oli waba alowooza ku bantu bagenda okusaavinga kati nga Hamu ng'oyo alina kusooka kulowooza ku abagira ki, kaakati oyogedde bulungi waggulu ku kalina. Nalaba ku kizimbe waggulu. Kaakati Sentamu nga bonda banfana ne ttiimu yonna bw'ogirabye eri, olaba n'okuyingira obuyingizi mu commission ramp weeri nga zi bulungi, naye olabye nti waliwo yeekulula, waliwo kati waggulu yasobolayo tasobolayo. Busaafi wali ogenze ennaku zino? Ndudde naye nga mmanyiyo. Omanyiyo. Mukama wange, ku muntu aliko obulemu
ng'apangisa ennyumba oba alina ennyumba ye naye nga alina famire aweerera abaana alina okulya alina okujjanjaba eri tennabaayo bizinensi. Bwe twogerera kati tuli tutyo sambala obulamu buyimizaawo mutya. Mukama Katonda yayinza okuddamu ekibuuzo eky'obulungi olw'ensonga buli lwolaba omuntu aliko obulemu ng'akuyitako ng'alina ekimuyamba okutambula oba okuva mu kifo bino byasanga Sentamunzi atambuza emiggo gyokka bwe ngenda mu dduuka ogigula gigula $20. Bicycle egula sente mmeka? Eya bulijjo esukka 2 3 naye kati comparinga Sentamu atambuza emiggo ngigula $20 ate ye agenda okuvuga akabayiko ke naye ng'alimu 2 awo. Nyambadde ekyuma mu kugulu, nyambadde engatto, ebintu ebiri expensive. Ekyewuunyisa oba kankubuulire ebintu ebyo byonna nga bwe mbikubuulidde ebinkolako nze ng'omu atambuza emiggo n'ebyuma mu magulu bigibwako omusolo nga biyingira mu Uganda ate ogutali mutono. Buli lwolaba omuntu atambuza akagaali kano kali mu mitwalo egitaka wansi wa 6 akalipote baaka akasobola okufuluginga tekakka wansi wa mitwalo 6. Buli lwolaba alina kano katuddeko bw'ati nga akanyoola kasukka mu miliyoni. Ekyo n'okissa wali. Bwe ngamba nti ngenda kukola kintu gundi ebintu bye ngenda okukozesa ate nabo biriko omusolo. Mpadde omusolo ku byennyamba ebyandibadde nga medical appliances ate niri gye ngenda nayo ngenda okuwa omusolo. Bwe ngenda okugula landa oba ndi mubazi, bwe ngenda okugula ewuzi ezinaatunga engatto ku munnanga atunga engatto byonna omusolo. Kwegamba ffe ne tuba nga tusafalinga double fate. Obulamu bwaffe program akafuba ekinsirisizza gwe kwe kutegeera omanyi waliwo ebintu by'oba ofuna mu bulamu bw'ensi eno naye nga tulowoozezza ku bantu abalala bo bali batya. Kansookawo ki abantu bano balina ensonga zaabwe kubanga oli bwe yali ajja okukulaakulanya KCCA yalina pulaani y'okukulaakulanya ekibuga nekera ku makya nega nti baba wennaku 3 tezaggunako nti mu nnaku 3 tugenda kumenyawo ne bamenyawo. Kati abalina obulemu bo balemedde kwaga nti buli kimu kyayonooneka gye baba wa mu busaafi owulidde buli naaga nti ate bw'olinnya takisi n'otuuka mu kibuga ate okudda mu busaafi era olina kuddamu kulinnya n'olwekyo ssente ziba nnyingi. Kati nayo tebakkirizaayo balina omuzinzi mu kibagoba. Kakati etteeka terisosola, etteeka likatinga cross. Ate tuna kye tugamba nti tewali shortcut mateeka nti kampite wano njakolinge bwe nti mbeko wenyanguwa kyewandikoze mu myaka 2 nkikole mu lunaku lutya mu lunaku lumu. Abantu bano beviiriddeyo okugamba nti no beekubira enduulu kibayitamu bye bakikola ki bye bakitegeera. Akubulidde ate kirasi y'abantu si lwabo bokka abali violated, abantu bonna abali bakolera mu wino nga nange nayinamu emidaala nze saanyegibwa na kunyegewo naye bangi nnyo abatalina chance eringa yange esawe nababundabunda. Buli wonaagamba nti no olina pulaani etereeza ekibuga nga tolina pulaani ya resettlement y'abantu oba etereeza abantu bakolera mu kibuga kati ekitongole ekiteekateeka ekibuga abakiba beetaaga kusooka kujjawo kuleeta abantu banaategera ki kye bakola. Buli wotamanya buvunaanyizibwa bwo osanga okusezza abakuliraanye oba bwogenda okubeera ng'oyitako. Busaafi bw'olagitunuulira omuntu for example omuntu ava e Nakasero ajja kusala enguudo emirundi 3 bw'anaaba mulema ajja kuyita mu bitaala ebisooka agende mu byokubiri. Omuntu owa bulijjo ava eno side ya park oba e Nakasero owa bulijjo atambula mu ntambula ya bulijjo akalubirizibwa. Nakyo kakati omuntu ali mu mbeera bweti olaba ow'ebigere akalubirizibwa ababoda bavuga nga bwe baagala abatakisi bavuga nga bwe baagala ate omuntu atambuza emiggo. Omanyi waliwo kye tuyita equity
kyekyo obanga wantunaga principles eza natural justice nti omuntu nga hamu bwaba yakutula diiru ze n'abaali mu KCCA bazikutula naye ekifo nga kikolebwa nga kirimu abakirimu landlord waddembe okuba n'ettaka naye ate ettaka eririko abalikolerako batenants KCCA yemu ng'ebadde ebasolooza kitegeeza erina obligation okufa ku bantu abo wajje bagenda okudda walaba babajja mu wino ne babateeka mu lubigi nti tubawadde awo ne basaawa ne basimba obuti mu wiiki emu enkuba nejja netwala buli kimu. Uganda obuzibu bwerina bwebo nti amateeka weegali naye ate abamu abagavayoleti nga bali protected ate nga bayitira mu tteeka lyennyini okuvayolatinga omuntu kitegeeza omuntu atamanyi kyakukola ajja kubonaabona nnyo. Abantu bano balina ensonga yaabwe. Ekyokutwala KCCA mu mbuga kyamakulu era wamala. Ekyokutwala KCCA mu mbuga kyamakulu naye tewamala olw'ensonga example nga gye namuwadde nti omubbi ajja kubba embuzi yo agitwale agiguze gundi x agende agisale kati gwe nanyini mbuzi wona agisanga ne x n'omuleka n'ogamba nti oyo si yagibbye nange nagiguze buguzi kansoke nonye yagibbye ebyo biba biganye kati esaala yalo gwakwatira mu kituli yemubbi hamu bwe munegamba nti hamu mulese ebbali mugeze ne KCCA eyo kati mugenda kumalako olw'ensonga omuntu abatawanya waali saawa eno si mmwe mwekka eggwanga lyonna liri ku bunkereke bw'olaba Betty Kamya Nambooze mukazi wattu namulabye wano ku NBS ng'afiirawo annyonnyola ensonga olw'obulumi bw'alina ku lw'abantu n'ojjawo abantu n'ogamba oteekewo ekisaawe naye nti ekibuga bwe kiba kyagaziwa era kijja kugaziwa tetugaanyi ate kyetwagala naye essaawa ya leero ekibagaziya abanoonya taxi base ekireetera abantu abava ebweru okujja wano bajjeko n'emisolo babawe holiday babonyebonye abaffe wano kunoonya misolo ewaffe emawokota waliyo omugagga omu yegamba abantu bave walundirewo amazike ye ng'alaba mu bwongo bwe ezzike lyamakulu nnyo okusinga omuntu kwalijja kusikiriza abaki abalambuzi luyale. Nga tumaliriza nga tunagenda mu kummulamu sentamu kiki kyewandisabye? Ekibuuzo ekyo kyombuuzizza ssebo kinene nnyo kubanga olwaleero bwe nkugamba nti byentambuza ne mulema munnange mulaba byakozesa biriko omusolo mungi awo bwentandikiraawo gavumenti ebagireko omusolo ebintu byaffe mpulidde kipya nnyo kubanga ekyo nakyo mbadde sikisoobye kakuki obadde osuubira nti ebintu by'abalema bigibwako omusolo? Ebintu by'abalema bigibwako omusolo okujjako ng'omuntu afunye kye tuyita tax exemption bwe babeera nga community obanga bali registered ministry weeri basobola okufuna tax exemption naye ofuna tax exemption wano mu Uganda ekirala ki kyeweetaaga tugenda mukommula ekyo ng'okiggyeko ekirala kyensaba mukulu hamu KCCA batulowoozeeko naffe tuli bantu tulina obuvunaanyizibwa abaana okusoma ebiki bingi nnyo mukama wange ekyo kyempulira muli nti olwaliwo kyetwagala kutulowoozaako tusasulirwe tufune we tukolerwa oba tetunafunawo naye tusasulirwe ebintu byaffe tuwatanye. Abantu abasinga baali bakola mirimu ki? Buli omu mu busobozi bwe. Abasinga obungi bali twali basuubuzi abalala nga bafumba abalala nga buli omu omulimu okugeza mu business mwali mukola mirimu ki? Sentamu oli okola nzi ku lwange omudaala gwange gwali mu fridge nga ntunda ebinyogoga ntunda bu snacks ku makyanga tufumba akatogo ekyenkya ne chai lunch bwetuuka ate ne tukyusa ntudda ku lunch anayagala akasoda nga tukamuwa fridge wazijjayo kati wateeka ba tata wange obeera mu Uganda bamenya kiro kakati goluza nsula mu Kampala kubanga omuntu ategeera kyeyandibadde agamba kyandibadde kyangu abantu bano we bali tutuule tukkaanye wano ngenda kuzimbawo fulo esooka wansi oba ground floor ngenda girekera abantu we bati mukolereewo for this period of time zenkozese waggulu
nebo munagamba nti no mutulowoozeeko teri agenda balowoozaako bwe baba bali mu kubalowoozaako nga wemunene babambushinga paka yali bajokya emirundi emeka abantu bagamba batu teri ajja balowooza erya kooti omuntu wa wano muna Uganda ne gavumenti etegera ekintu eki kulemerako you have to resist. Era abadde atwegasseeko abakutwegattako tuli ku nsonga ya kibbattaka, ensonga eziriwo, ensonga ezikwata ku bantu kubanga twakyabe nti waliwo bannaffe bangi olwalira batalina we batunula. Sebo ng'omaliriza ku nsonga yo. Nsooka okwebaza ennyo NBS. Kino kyetukoledde kikulu nnyo kubanga tubadde tukukutireeyo obulyawo nga badde mukukuta naye bwe nakusanze wandabikidde nti n'omukisa gwenkuwa olabika nga atakkiriza nti ddala ngukuwadde naye kati ensonga zo zigguse. Waliwo omusajja gwe njagala oyogereko ng'omaliriza ensonga yo. Musajja mukulu bw'omulaba yenna emyaka gye mikulu yagenda mu ddwaliro n'amalayo ekiseera yagenda okuddayo eruweero ng'ettaka liba litunze nga bazimbyeko n'ennyumba. Ettaka ggazi lya eka nga 10 naye nga taliiwo bazimbye. Gwe mu kutegeera okuko olowooza ebintu bino eby'okusengula abantu mu mataka ng'ovudde ku kino ekyammwe ekyagondo biva ku ki? Nina emyaka 65. Ekyomukisa omulungi mbadde nnyo mu kibuga okuva 75. Kugamba oba ne gavumenti zize zigwawo zize zibaawo nga ntegeera. Olwaleero bw'ombuuza ekibuuzo ekyo ate gwe neewuunya. Lwaki kubanga lwaki ekibbattaka kiriwo kati ani abba ettaka era lwaki alibba? Ebibuuzo ebyo omanyi Bayibuli ega nti ekyuma kiwagala kyuma, bwe mbikubuuza naawe biyinza okukulema okuddamu. Nange ssebo kyombuuzizza naawe kikulemye. Kanso ebintu by'okulwanaganira amataka oli naave n'ayingira mu ttaka lyo era n'alitwala kati nga bano abasajja b'e Kamaliba. Ensonga zino ziva ku ki? Ekintu ekisooka nti tulina Uganda erina bamafiya bangi n'amafiya bangi. Ekyokubiri ettaka lino okusinga ligenze likula value. Ate Uganda erina ebyobugagga bingi abantu babulijjo batakola ki bye batamanyi okuggyako abantu abali mu bitongole ebyenjawulo n'obukugu obw'enjawulo asobola okumanya nti waffe bunjako wandibayo amafuta oba wandibayo gold ebyobugagga. Kati abantu baffe abali okwo abatamanyi kyakukola oli agamba nfa naawe okufana obutanyagwa ojja vaawo kubanga ebaddiyo. Ate ne tuba n'abantu era ojja kwanga bano bakola preventers ne tuba n'abantu bongo omulimu gwabwe gwa kimafiya masinari nteekwa kifuna nze ogwange nsasula ezange oba oyagala nze kawukinja mukolerako nze mpa ezange okitegeera. Kati be bantu abo bali heartless. Newesanga nti omuntu addukidde mu kooti abantu baffe mubutamanya naati okulinnya mu kooti naati ogenda ku poliisi okitegeera. Newesanga omuntu waffe ali mu katu n'omulamuzi talina kyakola emikono misibe okitegeera. Baloya bali bajja okukakkana ng'omusango gusinza omuntu etteeka nga likola kyeriteekeddwa okukola. Kanso wagenze mu kooti okwawabira ensonga y'enkozi. Yes. Lwaki? Omanyi nze ndi mwana nzalwa Mawokota era ye waffe newe ndifiirawo ku mawanga gye ndizibwa. Sooka mpa ekifaananyi wenkana ky'obugazi abantu bameka abajjibba ku ttaka? Ekitundu ekyasenze ddwa era amawulire ago magalaga bulungi kibadde kiriko abantu abasukka 600. This is a whole village, a full LC registered. Ekitundu kino kiriko abalonzi abasukka 3. Kina polling station number. Kitegeeza ki nti esawa ya leero abantu b'e Kamaliba abadde bawoza asema kulonda LC kati LC eringa ya fezingiddwa Electoral Commission simanyi kiyinza kwogerako ku nsonga ya kintu ekyo kwaba abimanya.
n'ekifaananyi kyenkuwa kyekyo nti abantu bano badde bakoyako emirimu gyabwe okuva mu myaka gya 80 bayiranye showers aleko Victoria bavuba emirimu bavuba balunda kati bano baleeta ebyenvuba embi gavumenti yagamba nti no mu kurilizinga pressure ku nnyanja abantu bano katowe projects ez'enjawulo World Bank sente zeetadde ewaffe mpitirivu ngeyita mu district toyo ez'omulembe ezitali anywhere ebyuma ebyomulembe biri modernized ebikaza mukene ebikaza ebyennyanja birimu a lot of money byonna nkozi ku kitundu kino kyene bukugako specifically project y'embuzi zibowas eziva South Africa embuzi emu ng'ega mitwalo ga 8 embuzi egi embizi enkoko okitegeera kitegeeza ekintu kino ekifo kimanyiddwa tenders muliwo abadde bafuna tenders okusolooza emyalo egyo bafuna license okuva mu NEMA okukolerawo emirimu gyabwe district y'Empigi yennyini negenda maaso abatendali nga basoloozamu ssente district ng'efunamu basookera ku musenyu kati essaawa ya leero Aqua World Limited ekyo eno kampani ya Pastor Kakande buli omu agimanyi nejja neyeerimbika mu kabinja akamu from nowhere ne kagamba awo ffe tubadde tukolerawo ne keeyita simanya Kamaliba simanya biki naye nga waliwo abali registered Kamaliba Fishing Village kibatuma ekitundu kye bakolera emirimu gyabwe beeyiya mu mbeera y'emu district yamanya ebigenda mu maaso basirika gye bajja ssente ogedde ku project zino nkugambye basirika kubanga awagenze ssente zino zonna eza gavumenti n'eza World Bank district yalema okudefendinga interests za gavumenti mu mbeera eno district erina chairman nga yalinga political head wa district chairman wa C5 buli kimu nga bakimanyi ne meetings batulamu even before this eviction ye Kakande n'agenda mu kooti n'ababira abantu 7 muwaba 2 nafuna order abantu babevicting bwe babevictinga awo yatambulira makubo amatuufu naye engeri gye bakolamu ekintu kino yali nkyamu era yali emenya amateeka wawe bakolera ensobi 1 court orders bwe zifuluma naddala ez'amataka ziyita ekibuli for verification ow'ekibuli commandant yawa directive ng'ago directing ab'Empigi ba DPC yali very clear Madam Christine simina kyomuvunaana very clear n'abagamba mugende mukole kino omulimu gwa police mu evictions exercise eyo gwa kuwitnessinga na kulaba nti ndo keeping law and order so sikwekweka mu directive zebabawadde kutulugunya eno directive namba 6 eri very clear nti note that this is not a demolition order kubanga tebafuna ngoko demolition order from court bafuna eviction order njawulo ki eviction kitegeeza abantu kuvaawo bajjeewo sengula demolition kitegeeza tome tosaanyaawo demolition saanyaawo kitegeeza kusaanyaawo kati eviction baveewo oba mubajjawo nga mubasitudde omuweeka ku mugongo gwena okukozesa techniques ezo amateeka nga nammwe muli basi kati bafuna eviction order naye ng'etambulira ku mateeka ki mateeka ki agava ekibuli amateeka agava ekibuli eviction bwemba mukola eviction poliisi ekole ki eberewo deploy police personnel to witness the execution of court order. Balabe bulabi. Only after carrying out due diligence on the situation on ground, and the parties should be given reasonable time to vacate. Kitegeeza nti abantu baweebwa ekiseera ekimala baveewo. 2 days before ekyatuukawo DPC Yestrom kyala n'agenda yalinga agenze mu lutalo era yavaayo yeewera abantu bagezaako okwerwanako yavaayo yeewera n'agamba bw'omuntu bwe mukoze I called her n'agamba Kawuki nze nkubuulya sikumanyi n'abo abantu boyogerako sibamanyi nze teeka kyelingambye kyengenda nakyo bwe baba kyekyo kye bakoze ngenda batwalirayo nti bajja gitegeera namugamba okay bwotyo oba bwosazeewo
No execution is to be carried out during the night, weekends, Saturdays, Sunday, or public holidays. Order. Yes, obuli stipulated. Misana nga bulaba. Nga bantu bonna bakola ki? We balinga bali involved. Zino order za police. Amaje gibayo kusawa mwendo gw'ekiro. Omuntu wewaffe Mawokota atawuliranga na sasi olivuga omuyiridde ab'ebibombola bamaje ne polisi nereeta ne baleeta abayaayi bakwem preventers be baleeta beesibye obuwero n'amafumu n'amajambiya n'emiggo ne tear gas n'amasasi. Is that peaceful eviction really? Etteeka namba 6 egamba ki? Note that this is not a demolition order From Kibuli. Okuva e Kibuli. Nti mukimanye nti temulina ku yonoona bino. Kino si kiragiro kisaanyaawo. Era ne kugamba nti in case of any justifiable illegal impediment, the court bailiff must halt or call off the execution and return the warrant to court stating reasons for incomplete execution. Nti senga mubeeranga waliwo ebirumira mu mateeka N'okwekengera. Buli kimu kiyimirize. Mukireke. Kiki ekyaliwo? Kati ekyaliwo amateeka mangi. Bamala balumba abantu. Bantu bameka balumba abatuuze 600. Kakati actually nze simu gye nasooka okufuna yangamba batwetedde almost battalion namba. Genda mu maaso n'ekyapa. Emmotoka za poliisi 10 kyekyaliwo. Abantu baluzinga ebintu byabwe. Mu kutya okungi abamu badduka kuyola bwana n'olaba olinga akutta akaana akutta enkuku egenda eka abeera ddala. Mu mbeera eyo emberenge zibwatuka. Abantu sente zaabwe enkalu abasirikale bazitwala. Amasepiki bagatwala. Emifaliso bagitwala. Kwegamba yalinga looting. Kiri Uganda. Mu kumaliriza. Kibagambye nti no si demolition order ekyalo ne bakikumako omuliro. Bulumi bwa kika ky'obwo nga polisi weeri n'abannamawulire nga teryakkiriza kusala. Naye muli bakugu kubanga mwaga kapukyalinga era gayita omuyonga nga bukwata kati omubansi yalingako n'omuzika n'agamba no Kawuki, this was peaceful era ffe twaliwo nga tukiwitnessinga ne mubuuza tiyagasi yaviirayo ki ekya peaceful. Amasasi lwaki gaali gavuga? Yo omuliro gwali gwaka gwali yasigala oba? With police oba omusirikale, tear gas and bullets are normal things. This is normal to them because they are trained. But a police officer is trained to keep law and order. Omusirikale ow'amagye is trained to kill. Kawuki ogenda mu kooti otwalayo nsonga ki? Kiki kyentwala mu kooti? One, ntwala district ya Mpigi mu kooti. Tebakola kimala kuprotectina interests z'abantu, sente za muwa musolo ne interests za government. Ekisooka. Ekyokubiri, Kaawo yennyini ebyapa kakande byalina bwe babikola wamu ne district staff surveyor land committee ya Mpigi. Era nga biri question abantu obeekubira enduulu ebyapa byo ne babisuubira n'okubitumya mu biweereze ekibuli. Simanyi babyagenda ebyo tebyagendayo. Mu mbeera y'emu Attorney General atwalibwa mu kooti. Mutwala mu kooti olw'ensonga nti abakozi ba polisi bye baakola byali bimenya maki mateeka era nga bavudde ku biragiro by'abakama baabwe. Actually bino byonna ebirwa directive ab'ekyo bye baabawa si bye baakola to contrary. Babawa kino batuusa kino. Ne poliisi eriterere. Oli bwakuwa ebinyeebwa n'otuusa ebikuta by'ebinyeebwa oba todeliverinze. Mu mbeera eyo ne Kakande yennyini agenda mu kooti. Mutwala mu kooti olw'ensonga Kakande yavunaana abantu 72. Abantu abaasenge batubali 72. Ne district n'omanya nti ne polling station yegenda nga be baakulonda ne musirika LC bagisaanyawo ne musirika kati enkoko ezaasigalayo embuzi ezaasigalayo ani azinako obuyinza nga n'obuyumba bwali busigaddewo baabukonye baabusenzeewo. Omulabe waffe wa program akafubo bino byenjagala
obeere ng'ogoberera nga tekinakutuuka ku sayidi yo olina okuba ng'okiraba ku sayidi endala era nobeera ng'osobola okugoberera bulungi nnyo kubanga ensi mw'oli olina okugitegeera ennyo nga yo tennakutegeera. Tegeera nnyo ensi n'amateeka n'ebikolebwa nga tebinnaba kutuuka kukutegeera byo. Kyenkugamba nze Twaha Mukiibi, programu eyitibwa Akafubo. Mu studios nina Kanso Kawuki Simon Peter, nina Elias Sentambaabo ye akulira abalina obulemu abaali bakolera awali ekizimbe kati kyolaba ekya Hamu nabo bagenze mu kooti eno bagenze mu kooti oweeruweera omuwulira kibayita ttaka nga tetunaba kuva ntululayo eddakiika nga 3. Kiki kyoyogera ndowooza kantandikira eno ba crime preventers obamanyi n'okubatyambatya kubanga nze mba mbategeera ku lwange nalowoozanga abatandisi b'emisango creating bano bayamba ku poliisi babadde bayamba ku poliisi kuziyiza misango. Ndi mu community sobo gyembeera nabo gye bali naye nze bwe nabalaba kino kirowoozo kyange am entitled to it kya bugagga kyange nze nalabanga ba crime creators. Eyo nga tuvuddeyo President yamaze okulangirira nti abantu bano reserve force ya UPDF kitegeeza nti gye bali eyo batudde ne singa wabalukawo koni kyetutayagala singa wabalukawo olutalo lwonna ennaku zino amagye gaffe gali Somalia galiwa galidya n'ensi endala gayambako Central Africa. President wadde mbogamba nti kaakati eggulu mu collecting eba crime preventers oba e Kampala twagala emitwalo 3 mulinnye mugende mu lutalo banaasobola bali trained kyekibuzo kyankyuka ate gwe kenyini olimu ansa okulukunya batendeke olaba babadde mu community mwe babadde kubanga crime preventer tabeera postponed taba mugamba nti tukuwadde transfer kwijja egindi tukutwala egindi bali ku bitundu byabwe naye ate abamu kuffe tubategeranga ba crime creators kakati watya we banaamutwala egindi. Kanso Kawuki leta kika 2 abantu bano banaakola omulimu gunagguka. Ekisooka ye question ekyakoleddwa kituufu oba kikyamu ewaffe Mpigi waliwo emisoso mingi nnyo omuntu gy'alina okuyitamu okugenda mu magye era n'abamu babasuulanga abatalina bbaluwa zikola ki n'abamu babasuulanga nga oyintolekeddwa n'okugenda ku musaayi. UPDF kintu kyamaanyi nnyo omuntu ogamba nti noze nsaavinga eggye lya Uganda oteekeddwa okuba ng'olina values era ng'oli capable okuprotectinga n'okudefendinga ensalo ne interests z'eggwanga lyo. Kati bano tetwakatadde mu UPDF omukulembeze abataddewo balindirire ali very clear agambye abatwala mu ki reserve force eyaki UPDF kitegeeza ki deka omuntu watunzaako bwati eriisa erimu tekitegeeza nti waliiso limu abaso tuza maaso mwe mulijje eddindirizi eryaki erya UPDF. Ekisooka kriteria ki gye bayitamu omuntu ofuuka wa UPDF era kuba UPDF ani gwe bakebera omusaayi nga tali positive simanyi bameka bawulidde wano nga mwe mugalipootinga gwe bakutte nga babbi enkoko crime preventer gwe bakutte ku Mukaabendi crime preventer abalwepinga crime preventers okitegeera fe nze nkugambye bano be baleeta ba crime preventers era ekitongole ekikwataganya ba bailiffs kiteekeddwa okuba very clear nti nno bekenenye abantu be bakozesa olinga baga nti nno bano bakule committees abayise bakulera eyo tuli ku bunkenke era Museveni aleese vacuum tuli ku bomu esaawa yonna eyinza okutulika nga tuli twekulukuunya bwe twekubya ebifaananyi. Lwaki omuntu atamanaging atabeerangako na muntu okumala mwezi aba wabulabe bagenda bawa uniforms nali nkirabyeko
oli wa reserve olwokuba ayambadde enkofiira ne uniform ekyo ekyedda yakwata omuggo n'akuba omulalo gwetwali ku mukolo olwokuba omulalo alemeddewo yamukuba emiggo nga 10 namukwata bwetya video njiina nemutuka nemubuuza kyokola okitegeera oli trained nayogera oluswahili lwesitegeera okitegeera nakuba nayogera oluzungu ngenda okulaba lwayogera silutegeera nange lwenjogera takola ki talutegeera kati be bantu baffe kyabulabe nnyo bwana Twaha okukwata abantu abafaanana bwe bati Museveni wavayo ne yeewaana n'agamba ye nga recommendinga nnyo omulimu gwa Kayihura is very good abadde agugezezzaako naye abantu bano bakitandika waliwo pulaani y'okubazza somewhere bafuddeyo okubassa mu training gye bayitamu okwalifying okubeera aba UPDF era kyabulabe nnyo genda kukyaba nti nno mu nsi yonna Uganda yekyasinze gye eddene naye bonna atuuka mu birungo ebifuula ejje ojja sanga ffe tukyasinze abantu abayabaya kyabulabe nnyo era koni senga anagamba nti alumba siri convinced nti abantu abanaasookayo okutabala omulaba n'abantu aŋŋanza balina capacity oba ba crime preventers bano okwonooneka kyava ku bukulembeze nti system ebaddewo tubadde tulabanga buli muntu agenda ayonooneka agenda ava mu nsaaye olowooza kyali mu bo training omuntu oba tofunye training bwembeera nga siri muzimbi okitegera ne bwe najja negamba tukube birigi nga manyi obagiyita nti eyo birigi tebijja kutegerekeka Elias bubaka ki bwoweereza gavumenti ng'ova wano obubaka bwempeereza gavumenti nga nva wano obukwata ku balema obukwata ku bantu abaliko obulemu njagala gavumenti ekitegeere nti ffe nga bwe tuli mu bulema bwaffe tetukolanga application wa Katonda kufuna bulema ate okolima sikolima kyenina okwogera bwe mba saakola application kufuna bulema ate nembanga neerwanako mbeerewo mbeezewo n'abantu bange ate ekyo ne kitutuukako nga kituukibwako kuba kyensuubira abaakola ekintu ekyo tukuli mulema n'omu okulona ebintu byaffe n'okutumenya n'okukola ki bakitegeere tetukolanga temusabanga mulimu temusabanga buli kufuuka balema wabula mu kwerwanako ate natukotogera bakibusiika sebo obigambo byesembyayo ebigambo byensembyayo wesanga bano abantu tebakyaliyo abantu babunda abantu olukaaga tebakyaliyo kati ogenda balwanirira n'obajjawo article number 5 ya constitution enkuuma nnyo muti wendaba nga waliwo community y'abantu ba group eri violated nsobola okuvayo nenvunaana ne public interest era abantu bano byetusaba manyi bagenda kubalira nga babifuna justice wadde nadireyinga naye nga tujja kukola ki tujja kukiggusa mulamu nga kigwe mpa gavumenti nti mwekenenye nnyo ensonga z'amataka message nyingi nnyo zidduka naddala ku nsonga z'ebyapa mayiro mugenda kweta obuzibu mu ggwanga lino kooti weeziri mubeeko abantu ab'enjawulo bemwebuuza kyabulabe nnyo okubeera n'omuntu akuwabula nga gwamuwabula tweyanza nnyo tweyanzege gomunaffe abadde atulaba akadde tekayinza kutusobozesa nolwekyo nze Twaha Mukiibi program akafubo mbadde ne Elias Sentamu baabo okuva mu saidi eyo kuba temukyaliyo ku Nakivubo okuva buli wamu akulembera abalema okuva buli wamu abaali bakolera awazimbwa ekizimbe gaggadde ekya Nakivubo okossaako Pulida Kawuki Simon Peter